Kampuni ya Hawaii entegese empaka za golf ezikulungudde olunaku lulamba. Ttiimu 26 ze zeetayo mu mpaka zino. Omukwanaganya w'emirimu mu kampuni ya Hawaii Stanley Chan ategeezezza nti ekyamwetabisizza mu mpaka zino kwesanyusaamu kuba yeetaluubirira kuwangula. Chan agasseeko nti kampuni yaabwe eruubirira kuyambako omuzannyo guno okukula kuba nti gwe gumu ku mizannyo egimanyiddwa ennyo wano mu ggwanga. Enterprise officers, senior executives, and also among our Chinese community, golf is also very, very popular. That's why we sponsor this game to appreciate all those customers that supporting Huawei and MTN. My target of this tournament, of course, I think it's just for me, it's just a play for fun, and I hope everyone here can enjoy the game. Enjoy this activity today. This is the most important thing. For me, I will enjoy it for sure. Ate ye omukwanaganya w'emirimu mu kampuni ya MTN Brian Goody akunze amakampuni amalala okwenyigira mu muzannyo guno. Abazannyi 20 okuva mu matiimu ag'enjawulo be beetabye mu mpaka zino.